Obulamu bulungi naye ate njagala okubaza Katonda kubanga muntu nuzaamu kamera zammwe emirembe gigenda kumbukaala okuva na leero. Nange abakufanyizi baffe mubakuŋŋaanya ensi yonna yonna mwe mugiina njagala okutegeeza kati bandaba basanyufu. Buzibu ki obuli mu gospel music? Tulabamu ku motoka, tulabamu okwetyobola n'ebintu ebitajja mu bikolwa bya Katonda byatugamba. Oli mutuufu nnyo era nze kinnuma nnyo ate mwe muba nga musobola n'okukiraba. Amazima matuufu gali nti waliwo ekintu kye bayita ministry ne kye bayita showbiz. Showbiz tumulaba nnyo mu secular world kubanga bwe kityo bwe kirina okuba. Kakati waliwo abantu abagenda ne bayoola showbiz ne bamuleeta mu ministry eya gospel ne gujja baggira bwe buzibu bwe tufunye. Kale bw'owulira ebintu nga by'oŋŋambye gundi emmotoka ate nze gundi ndi mugagga ate kino oyo showbiz olwoba oyonoonye. Kati abaana batabise showbiz ne ministry tebabyawudde y'ensobi gye tulina. What is your take upon bino ebiriwo bibalekawanga mu ba gospel artists nga mwewandulira muwanyisiganya ebisongovu abasumba nabo tebavuddeyo kikola tulooza oluusi n'entalo zino abasumba be bazifiwiringamu? Yes. Well, nze Dangelo ndaba nti kikosa ministry ya gospel nnyo kubanga abaana bano abato ba upcoming artists abaweereza abato batutunuulira nnyo n'ebintu ebigenda mu maaso nabo kwe basimba essira nga bakola obuweereza bwabwe. Naye ate ku sayidi endala nti abantu bano bakola ebintu bino si be bangi, afe abasinga obungi ate si bwe tuli. Kati bw'ojja n'otunuulira abasumba abamu abatavuddeeyo abamu tebavaayo kujja mawulire neffe batukubira amasimu era ensonga tuba tuziruŋŋamya eyo okiraba. Kati abamu batya kamera nga naye bw'omanyi tebaagala ntalo ono anvuumye kino ono akoze kiki naye nga abamu bakirimu. Era ensonga zino zonna zigenda kuba nga zikwatibwako lwakuba nga zitukosezza nti zijjeyo ekifaananyi abantu abamu naddala abaagala Katonda kye baali tebasuubira nti mu bayimbi gye kiri aba gospel. So ne kiba nti kitukoze bubi ddala. Kitukosezza nti kijjawo trust. Omuntu yenna kati nze nava mu kyalo. Mmwe aba TV mwe mutuyambye okusinkana abantu gye bali ewaka abamu tebatusinkana nga nako personally naye ne batutrustinga. Kaakati bye balaba ku TV bino omuntu agenda agamba ne Dangelo akola kino ne gundi akola kino ng'abadde akwesiza emyaka 8 mu lunaku olwo trust neggwawo. Abaana bangi nnyo kati babalabanga abayaaye babalabanga abafere bambi oluusi kye batali n'olw'ebigambo ebize biyitiŋŋana okiraba. So pulezidenti wange ate twawulemu awo si nze nga Dangelo kubanga nze nga omuntu sina I don't matter that much mu ministry. Naye omuntu yenna ng'ayimba gospel music mu Uganda pulezidenti we ye Kaye Wisdom. Ye oba okkiriza oba tokkiriza. Kati kiriŋŋanga bw'ogamba nti waliwo abantu abatakkiriza nti omukulu yalayira nti ye mukulembeze waabwe naye amazima ye mukulembeze waabwe. Eba mindset ng'oluusi empaka zikujjudde nnyingi okiraba naye nga Wisdom ye pulezidenti waffe. Lyali jjoogoba oli awo naye ate era yalikkiriza. Yalikkiriza munnange. Nze nina gye tuyimba omuntu n'ogenda ne bakufuwa ssente ogenda okutuuka ewako zikebera nga kasente kayulifu. Kati naye yatuuka ewaka n'alaba emmotoka nga bwe nagirabye mbutuufu ne neewuunya naye era at least bamuwa. Ekintu kye nsobola okugamba way forward eri mu kulokoka. Ffe bwe twava mu kyalo okujja e Kampala omuntu omulokole oba omanyi bwe weeyisa era ensonga lwaki abalokole abasinga obungi bagamba bw'obba bw'oyenda bw'okola ensobi abantu baga naawe omulokole kubanga bo bamanyi omulokole bw'olina okweyisa. Kakati abaana balokoke kintu kino kyangu ate Bayibuli etugamba okulokoka buli lunaku kuba ekimanyi tusobya buli lunaku kitegeeza kitulokoke buli lunaku. Neeyabbye ejjo munnange lokoka, eyakoze obwenzi lokoka Katonda akimanyi. Kyova olaba alekawo 9 abeegeziwaza n'anoonya ggw'omu. Lokoka bulokosi yes. Magezi kigowa Lanek agende ate by the way ayina ekkanisa gy'ava ekkanisa abantu balokoka buli lunaku bamwatuza obulokozi. Alokoke ebintu bitereera
abantu basobola okuddamu ne bakwagala, abantu basobola okuddamu ne bakwaniriza. Ate bayira abantu tebalina mutawaana ku Lanek, ye yalina omutawaana ku bantu. Namulabye ku TV ezimu yajja ayogera yeetonda, of which okwetonda kamu kabonero ka muntu ayagala Katonda kati agende mu maaso ye alokoke. Ogenda maaso n'oyatula okkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwako Lanek ne bamubatiza wali ku kyaki. Abatizibwe. Abatizibwe.